Bannange bannakisinde mwenna mbalamusizza. Mwebale agalimu, mwebale emirimu, mwebale gye mutuusaako engalo. Muli bulungi? Bannange bwenjagala. Njagala okuba obulungi nga buli kimu kikolwa kiri mu bulungi bwakyo, nga tutebenkedde obutatyoboola kitiibwa kya buli omu, n'obutavuma muntu, n'obutagenda mu nkwawa za buli muntu. Ekintu kino kijja kutuyamba obutavumaganya buli kitongole ekiriwo, obutayingirira Bwakabaka bwa Buganda, obutayingirira buli kintu kiba kiriwo, naye tugende n'okusoma n'okumanya n'okuyiga ennono ya Buganda nga bw'eri. Ebintu bingi ebyatandikibwa mu Buganda ebiriwo kala tumanye nti buli kimu ekigenda mu maaso kibanga bwe kyandibadde bwe kyali. Tugenda okutandikira ku buvo n'obuddo Omuganda bwe yeeyisanga. Sijja kusooka kweyogerako, naye nsaba okulambika ensonga zange nti twewaŋŋane ebitiibwa, tuleme kutyoboola buwangwa bwaffe, tuleme kweyisa ng'abo abajja obuzzi ne batugwamu, naye twongoose tubeere bumu. Kaakati mulaba ensi bw'etuuse ekyuse. Ng'ensi ekyuse etya? Ensi ekyuse nti kaakati ku bantu abaali ng'abantu abaddu, ate abajjanga ng'emmomboze okujja kuno okunoonya emirimu, ate kaakati ffe tusigadde okunoonya ate emirimu ewaabwe. Kati ebyo byonna tubinoonye, tubirongoose, tubeere obumu nga bannaffe. Nja kusooka okweyogerako bwe nti nze Ssaalonkalule Mulasa Kiweeweesi Mmundu, ng'amannya ago gonna gampeebwa okuba omusajja Omuganda. Nasooka ne mpeebwa amannya ago nga bwe nva mu ssanya bwe natonnya ku nsi, baasooka ne bampa erinnya lya Kiweeweesi kuba nzaala mwana wa Mumbejja ye nnaava. Era olwatonnya ku nsi ne bankwasa erinnya lya Kiweeweesi, nti oyo Kiweeweesi mmange ye nnaava Naziwa. Bwe nvaawo ne nzija ne bantuusa mu luggya, ne nnyingira mu nju, ne banzigya mu nju ennaku nga ziweddeko, ne banziza mu kisasi ne bampa erinnya erya Kalule. Erinnya erya Kalule erimpeebwa ne nva ku eryo ne bampa erinnya eryo nze eryange saasoma busomi, manya eryange lyampeebwa mu buto nalisomerera, kuba nze saaliko kweyatulira nti ŋŋenda kweyatulira ng'abo abaaleeta amapaatiiki, nasomera ddala ne mbatizibwa bubatizibwa nga ndi mukulu. Ne mpeebwa erinnya erya Stephen Elizmas Kalule. Bwe nvudde ne neeyongera nga jjajjange baatutte batwongerayo, baatwalula. Mu kunjalula kwange nayalulirwa kitale kiri Kasawo eyo. Gye bampeera erinnya erya Mmundu kuba jjajjange, waaliwo jjajjange eyafa, baamuyitanga Mmundu Kirya, ne bampa erinnya erya Mmundu. Eryo erinnya ery'ekibbo eryampeebwa. Bwe neeyongedde mu maaso nga jjajjange ankutte ku mukono, bakyange bakyaliwo, natambulanga naye ne tubeera ffenna buli nnyimbe gye twalaganga, nga neekuusa nnyo okulaba nga sisigala tuli ffenna.